lunaku lwa leero nze Mr America Uganda lunaku lwa leero tugenda kubanga tufabba kule ekintu kino okukijja Crevo eddako okiwanika mubire empungu jetatuuka ndi wano ne waswa Emmanuel omusajja omuzibu ennyo kino kijja kubanga kyefaananyizaako nga ne Zuula Zuula waliwo omusajja ndowooza nga mwe mubimanyi bamuyitaani Semisambwa yani ye Semisambwa Sabahinizi yakuta ekifaananyi kyange ekyemisota nakirabako kunga kitambula bwali ogenzewa nali mu Snake Park ebunono yesebo jene kubiza ekifaananyi ekyo era abafaninga ebifaananyi biri bingi bye nagezaako okulaba byali biwerako tekiri kimu oyo nyini yabinkuba banko bifaananyi nga 100 omusota gwekwezingiriddeko abamu nende bange bapostinze ne posting abagaba bannange kyo kikyo waswa Manuel bateekayo buddolo obukaaba ekyantwalayo yeso tukola air tourism yeso omugwa gifaninga beaver organic ngambijjo ne mukono gwange ali Glory kati ne tugenda tushooting emisota timba n'ebirala nesa batimba yange ne bajinsimba nga namba nenje tikko nakube ifani byayo ezitowa ndalaba ezitowa batezitowa ate nga alina ntototo je bampa kati bageza kukwasa mwennene ofidawo yesebo kati twaliwo ndagikwata ne mbaga mujindekeremu lero kentuga bwe kuntuga nga bakwe ifanani ngajaga ifanane ululi bolo Uganda Tourism Board ebikola ki ebikozesa mbyo mulambuzi ono yennyini ali ku kamera nga yakuba yesebu musajja muyaya ifanane byange focha Tourism Board okubikozesa omusajja muno simanya yita Semisambwa ngayo mugambika kusene message yibo yagamba abantu Semisambwa mjisome yagambi bwatya musajja ava Masindi ye Semisambwa Sabahinzi aba mukyoyo ndoza sokubanga munyoro kati ngagamba nti all my fellow people I'm back as I always do through bantu bange nkomyewo ngawe tero chikola nabwe namba yesimu 0779 42 972 namba ye mcheni then nakwata endala ya Airtel 0709 04 mwenda 3 mukaga nya nabagamba ndiye namba zakozesa tobamufunira Semisambwa from Masindi district I'm back to do my work as I usually do this week I'm working on issues concerning the weekend ngenda kola ku bino akomyewo n'amaanyi mangi akutte ekifaananyi kyo kino kiri wansi yakijje onaona gyakijje nakuteekawo wali ebbali ndabamu ente gye batadde mu taxi teyali mu taxi kano kamaika ka 10 ente nene yakula bwaguga eri mu kamaika ka 10 kati ente gye wali obbye mbujenzibye era nze mubbi gwakola ki gwe yakwata ekifaananyi kiri abasinga obungi bakirabako era kitambudde trending guno mwezi nina ne kunaba abana bateekayo nga bakaabo manyi bamaziga gaabwe gali kumpi waswa Emmanuel waffe yabadde ki era bakupotokono gandira kana descende za kadama ne bandi era nabala batemuggwa kate musepana ni kino okiraba kiri too emotional ekitubu kino omusana gwakola ki kwali kunyiga okulaba gwanyiga abamu badde bakozesa njuki abamu badde bakozesa njuki kati omuniga n'agamba kati atono yabasoose bonna okozesa enjuki zaali zafuuka enjuki nabagamba mbu yakola ku family conflicts boosting different businesses in a few steps job promotion in 3 days settling divorced relationships okuza abawukanye someone who's hurt forever na kati onasinga okubeera wakulu returning or finding lost property using all possible means namana agamba in 3 hours 3 hours kati nabatera example kati nge ebisolo ebyo mu nyumba ebifazi bikimonoka byonna bena mpapula baba kikubyeko musameka kadaloka abalaga example eyo mubbigo yakwata nga yenze basobo bajjawo abakyaje ku era ino musota gugulaba gugwo gukwenzinze ente yo yali eri mukamotoka ente eri mukamotoka ente yali nzibye nenga maza watufu video chema zili mukuzanyao ali wade ku YouTube mwajiraba ne video yiye ndi mukuzanyanga musata gundi mu buki gundi mu bulago clip na jikolo kitegera kati ofuse mubbi kati guzuno ofuse mubbi sebo wange kati mukama wange bwe namukubira simu gayi yampe mulagwe mbuzi nanvuma awo nanga bigambo biti binene byenkana mukwana akete yabimvuma nesi Zuula omwagalo wawo baggoyagala akwagala abasinga obunyiga bagano ga ebintu bino bituufu bya bulimba so kangereseze kuono ayefudda akabizika ebitanga mukakutiyo manyibwe kayitawo naona babeera bakalaba kati ogaye bamuyitani ye Semisambwa Sabahinzi asinzira wa ali Masindi kale sebo ne banyebe sawe ne simu njulugumiza omukulu Semisambwa Sabahinzi eyamwalula esiridde esawe na afunye ekiroto kya ntiisa awulira nga
alya lumondo omwokye. Obunkenke esimu kweri kiroto kyantiisa. Wali waba akutte ekidomola ky'amazzi manyi nti akankana kati obugombe butandise omuvugirako tansanga nga njogera. Nga takwata yeekengera buli simu emukubiro. Tumuddire omulundi gumu, tumuddire ayinza okuba asawula. Abadde agenda Wooma Luganda. Abadde agenda Wooma Luganda. Abadde agenda Wooma Luganda. Tukwe ku namba eyo. Yes, hello. Hello. Oh, Dokita oli otya munnange? Ebumenyi oli otya? Gyebaleka emirimu Dokita. Kale baba. Ono njogerako ne Dokita wange ono ayamba ku bantu okulabika ng'embeera etereera. Oli luddawa? Mbadde ndiggayaza Dokita. Kanze nkole malizo kono okubipinga okubisi. Kale taata. Yes, sir. Bassebo ne bannyabo ayina gwakolako agenda kundipinga ate amala nkubire ate nga ye yennyini ye yali badde ankubira naye agenda kundipinga nze mukubire. Lwaki bepinga go mukubire? Mukama Katonda wange agenda dipinga nze agenda kundipinga nze mukubire kuba nze njagala. Yes. Ayogeza ddembe. Mwibwabe nega so mutinkula ngakuwa tagwaliko tamumanyi olwamugamba ko muze ekifani kyange nangamba nze nabani promotinga mu netumbavu ningamba yi gwaliko tamumanyi agenda kubanga yevumense eno mwana wange kitegedde sajja siba sajja bange nakato ngambye nze omusajja yavuma nze nenga yana chechiri wano okutufande kyanko bamvumira ku kifaananyi ekikyo ifani kyo kiraba kifaananyi kyange nakikubira mbifumu bintu byavunanyizibwa okigaseko entenene bwaguuga museboze ndi mubbi nangamba genda onkole kyoyagala genda onkole kyoyagala saa kunsiriwalirako emugaa muzeeyi kyoti nkulu okimanyi kyava ngamba tujja kulaba kunze nawe nasinga okubeera ow'amaanyi nga yagamba nekukanya ne bannayuganda tumulinda ajja kukwata munnayuganda mulinde adipinge then wadipinga tulabe ekiddako naye nga anabipinga anakuba kamuddiremu omugaye muzeeyi si bulungi yabadde atuwadde eddakiika ntono nnyo naye katumuddire tetugenda muweeza tugenda mufuukira ekizibu. naye n'abafere beekengera embeera. Dokita mbadde nsaba mpeeyo obudakiika butono nnyo. Kati nina ettaka lyengezaako okwagala okuba nga ngula. Nina ettaka lyengezaako okugula. Ettaka lino liriko enkaayana ate nga ntaddemu ssente empitirivu. Ettaka lino lirigayaaza we bayita wawalinga kampani ya Royal Vodka abakolanga buwalaji oba oteeka okuba omanyi oba oligayaaza. Mbulira sirigayaza. Anti nze ndigayaaza essaawa eno namba yonna gifunye bufunyi. Yesebo osobola kunnyamba otya kuba abaliriko bangi ate nange kennyini ndyetaaga nze nasooka oteekamu ssente ebintu ne babitwala mu kkooti omala obitwala mu kkooti kati waliwo ate be baagala oddiwa. Nagula n'ekiwanuka Godfrey. Nagula n'ekiwanuka Godfrey nze bampita Kikabi Julius.
naye buli kaseera afujjirira ssente ate nga ntaddemu ssente nnyingi. Ebintu byagenda mu kkooti ne bagamba nti nze nina okubeera alina obuyinza ku ttaka, naye olwokuba nti oli yateekamu ssente nnyingi nange nteekamu ssente nnyingi, kati saawa eno baagala yite eri bakole ki, bagaane ebya kkooti byonna. So nsaba kunnyamba. Omusajja kyakutambulirako, omusajja ntambulirako bamuyita Kabanda. Kati Yesebo, njagala munsindikira amanya ga message. Amanya ga Kabanda mu message. N'amanya go. Yesebo. N'amanya go wagula naye. Yesebo. Wamala kuliweka message. Yesebo. Njagala ogenda oweereza emitwalo 15 mu kasanvu. Mpereze emitwalo 15 mu kasanvu. Yesebo. Bw'omala ziweereza. Ye taata. Nsooke noonyereze buli kimu. Yesebo. Njagala essaawa emu yokka nkukolera ekyamagero nawe nkubira ensanyufu ng'abantu abato. Amina nnyo. Kyenjagala ssebo. Kati nteeka ku nnamba ki ssebo? Ente ziteeke ku nnamba eno. Wangi ssebo? Nteeke ku nnamba eno yennyini. Kale ereeta mannya ki? Nakabito Iva muwala wange. Kale ssebo neyanza nnyo neyanzeeke. Nsobola otuuka nga ku enkyamba nfunyeewo enjawulo nga ninaawo ekyenjawulo. Bwe njagala okola ekyetaagisibwa omuntu oyokegine bakunoonye nga bakwegayirira. Yesebo naye mbadde njagala kugenda ne mu mbuga. Wangi? Mbadde njagala kugenda ne mu mbuga zino osobola okubaako w'obasiriwaza abantu abo. Kale. Yesebo kati ndagirira wooli we naaba nsobola okujja nabo. Hello? Ndagirira ne wooli. Oyagala kujja? Yeah, mbadde njagala kujja nsobola okuleeta n'ekisingako naye nga zino zo 15 ngenda ziteekako kati nga nvudde wano wendi. Kakati? Yesebo. Nange nja kuwa program kansooke mbuuze bakama baffe era bajjajja basooke nyogere nabo ndabe. Yesebo. Omudakiika ntono nnyo omudakiika nga 10. Yesebo. Nja kudda munyogere naawe. Kati kye mbadde njagala okumanya. Obufere obumazeemu bbanga ki mukulu? Wanje? Obufere obumazeemu bbanga ki? Wanje? Obufere obumazeemu bbanga ki? Kati bw'ogamba otya? Mbadde ngamba nti lwaki okozesa ebifaananyi by'abantu kati ng'ekifaananyi ky'omuvubuka omu gwe bayita Wasswa Emmanuel kye bakozesezza nga mulimu ente wali eri bagigize ekifaananyi kitambula nnyo ogamba nti oyo mubbi ate nga si mubbi. Ng'alikooti? Ekifaananyi kye wakozesezza eky'omuvubuka ng'alina omusota ng'ebbali otaddemu ente mu kamotoka, omuvubuka oyo si mubbi ate wamutaddeko omusango gwa bubbi. Lwaki okozesa ebifaananyi by'abantu mu mbeera eyo? Kale. Wangi? Basobo ne banyabo olunaku olwaleero mwebali kubeera nga mufa bakudde ekintu kino nze Mr. America Uganda olunaku olwaleero yinza okuba nga obeereeyo Uganda ebintu bino bya ddala kale omuntu gwotalabangako ate sindika emitwalo 15 ate kola bwoti ate simanyi biki naye lwaki okozesa ekifaananyi ky'abantu ng'oli mubbi gwe Wasswa yongerezaako program eno genda maaso vibe eri waggulu nnyo. Dagi. Enseno. Ensigira bidduka. Maina sekubira mafina. Amafina mugamba nango musajja antwala. Ambe mudde omudamazeko. Yagambye ebigambo nga byenkana aliwa paaka. Yafira nangamba. Yena akola survey. Nangamba kizudde ngono si musawo. Mufere. Genda mangu abantu bakole ki? Obabuulire mu mazima matuufu. Nze gwolaba ekyo kifaananyi bakakisindikira emirundi 4 mwebiri. Mwejo mwebiri. Imagine abakisindikira abamu tebamanyi. Kati labayo essaawa eno kimanyi nti oba oyidde omuntu aba yakopolodde ennamba eyo aba ayidde. Kati nga amaze okujja ajja naga abantu ekisooka bamala kubabba ate ne balyoka bajja. Kati essaawa eno odduka wali eri mangu nnyo. Omuntu yenna alina akazibu akalala nga si byattaka lwakuba nti eyo just njagadde kukozesa trick ya ttaka n'empita eri naye nga trick ziba nnyingi. Mbadde nsobola omuyita mu maanyi g'essajja, mbadde nsobola omuyita mu mbeera yonna yonna kati ng'odduka ng'oteekako essimu taddamu gikwata ne bw'oyagala. Kati waneeno we mubuuliza nti nkusange wa nti nja kukuddira talina byabadde agenda kunzirira talina waakolera ate si musawo. So mugezeeko okwegendereza obufere ku social media bungi nnyo. Ekyo ekifaananyi twakyekubisa mu Snake Park. Nakikuba nga ekifaananyi kyanjagala nti we aba wildlife zoo
oba aba UTB tourism board oba omuntu era interested in byobuki mu byobulamuzi ate naki okitegera nenga amajanga kite byafaayo nga gogolinga ebifaananyi ebyo osanga ebifaananyi ebyomutawaana nga mbere kwamu kwa abali trending naye omuwulidde nti mukutte bulungi omukutta amataayi muganda wa ayina wabadde amponera tasobola okimanyi bimubuze esimu agijjeeko mbadde naye ngenda muwe mulala lwakuba soba mulya mu kamera mbadde ninze yampe mule naye mugambe nti gwe olinga enjuki mu luzungu enjuki mu luzungu abeera omanyo bali mugambye naye nga nembera bwetu bwetu bwe kifaananyi bannange atakimanyi kyali kya snake park naye abasinga bali bakikola ki era ne baza abantu bonna bakinsindikidde kubanga nalete sikirabye wabula mukwano gwange wa everlasting tours yomalu antwala kidepo nogenda olambula njagenda bona bampise everlasting tours kidepo yagenda birthday yange nga biri mukaaga yasobola okuzirika ekifaananyi kyo nangamba ekifaananyi kino ddala kikyo oba omusawo omuganda ali mukuba yabadde azemu kuba tumukwate yabadde azemu kuba ate okoze bubi omujjako okoze bubi omujjako nkoze bubi nnyo ono aba asaana kufuuka buno adipinga musiro omusawo omuganda adipinga kamuddire basibule byagamba ekyo ate taganya okukwata atidde gikwata kale tumuleke tatumalira budde basebo ne banywa embeera bwete bwebadde aneyanza se amina nange webale kujja kulabika omuntu akuluzaako asevinze enamba yange jukira email opa agisevinze agenda kunsumbuwa bwakunonye asevinze enamba yange naye sitya biduduma nina ebikoli mu nga 8 naye nga so anyway kyekyo kifaananyi mu bitazi n'ekyokulaba muleke okukyamuukirira temukyamukirira ku online business wakati omuntu aliraba ekyo kifaananyi like 5 years from today omulala pose zisigalayo aligamba oli ali batamanyi alipapirawo n'ekyokulala bagira mulina okukyamuukirira nadda online business abaana bababye ku online business okwo njasanga ekyana mu nnyumba e Saudi Arabia oba kata nkisange nkikube ng'oyingidde mu online business ojjokabe Mr. America nyamba baba banzibe nja kusanga nyingire mu kiyumba ekirala nfulume nkukube ngende mu kiyumba ekirala nkukube nkusuna amatu kiki ekikuyingiza mu online business wali ya Uganda nga tonna bagenda ku kyeyo lwaki abantu abo bakunonyeza ngo maze genda lwaki bakulabyo maze kubeera ku +971 oba +966 bakulumirirwa nnyo nja kusanga nkukube ngende ekata nsanga ekirala nkikube so yembera bweto nga bayibidde kale neyanza amina nze masibu nsibula nange Mr. America tata nkusibudde bawo kusibula batya amina mubere bulungi timu mwenna mbagala nje social media TV subscribing program zulo mwagalwawo ekyagenda maaso nzikizwa gabe namba yange gigabe aleze nkwinako gwayagala okweta mu program zulo mwagalwawo gendo otekemu 0705 9 63 ebivaamu byonna wonoga nti mbiteke ku public tujja biteka yogera kumanya mazima nze Mr. America Uganda abagala okutambula okuva ku airport onkonda ke namba yange mjimanyi screen ebera wansi 0755 56555 that's my number so mbere bulungi wajja ku site oyongereyo mweraba bye bye